Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sekito informing you all our listeners that those who may feel concerned that King Faiz will be a senior secondary school found in Chinatown Council, 1 kilometer of Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran propaganda by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. However, all access in this product remain exceptional original to us and we therefore choose to take full responsibility for such. Thank you. Ono gw'owuliriza ye muganda we Sekito Abdulaziz ategeeza abawuliriza baffe n'abo abanawulira nga bakwatiddwako nti omulimu gw'okuvunula Quran okugeza mu Luganda nga bwe guli katambi kano gwakolebwa omukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Qatar okuva ku King Faiz Senior Secondary School erisangibwa Emityana ku kilomita emu ku luguudo oludde Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi era akugase n'ebigambo bino wabula tukutegeeza nti ebyo byonna byonna osanga biwabye ku katambi kano ffe tubivunaanyizibwako wabula ng'ate tetwabigenderera era ku lw'ensonga eyo oba ku lw'ensonga y'okuwabula oyinza okututuukirira ku nnamba zino 0772-955-958 oba 0772-379-664 oba 0702-379-664 oba oyinza okunoonya okusingawo okuva mu maseeka mu kitundu abalabika nga bakusinga okumanya webale nnyo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء السورة نيتبا سورة النساء eyogera ku mbeera z'abakyala ekimu ku biraga nti obusiraamu bwajjumbira omukyala muzimu ku ssuula ennene eziri mu Qur'ani erina aya 176 nga yakkira Madiina yali ng'ennyonnyola obuvunaanyizibwa bw'omukyala n'okumulaga nti mu society mwali era nga nsonga nkulu nnyo okwawukanako n'abo abaali balowooza abawarabu ng'obusiraamu tebunnajja nti omukyala si kintu. Omusajja bwe yabanga afudde emaali ye ng'omukyala tasikira bba wadde abaana abato nga tebasikira bintu ku kitaabwe, ensika yabanga ng'efaanaganako nnyo n'eyawaffe wano mu Buganda ng'omwana omukulu omulenzi yatwala obuvunaanyizibwa kitaawe waavudde n'emaali yonna nga yagitwala, abalala nga tebalinaamu mugabo yadde omukyala oba abakyala kubanga nabo balinanga abakyala bangi yadde abaana abato. Embeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala n'agidibya oluvannyuma lw'okuleeta obusiraamu n'okulaga nti n'omukyala naye muntu. Bismillahi rrahmani rrahim. Ya ayyuha nnaasu, abange mmwe abantu, ittaquu rabbakum. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atandika essuula eno yayita abantu bonna ng'abategeeza nti mutye Katonda wammwe oyo omulezi wammwe, alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin, oyo yabatonda ng'abajja mu mwoyo gumu nga ye Adamu jjajjaffe alayhi ssalaam. Ffenna mwe twazaalukuka ne tubeera abantu abangi.
وخلق منها زوجها مميقوادا موغوغمو الله سبحانه وتعالى ميجور بريزي وججب في آدم ناكرا مشارا حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله ناليوكا فكملا مبالياب آدم حواء ناليوكا فكملا موابا سجابا يتجب مرابوروالي رمسيونا n'abakyala abayitirivu abali mu nsi muno. Allah subhanahu wa ta'ala yo yatutegeeza nti yadde tuli bangi tusaanidde tumute kubanga twava mu nafsi emu. Allah mwe yajja mu nafsi eyo olubirizi lwayo n'akolamu ate mukazi waayo nga ye Hawa, omwo ate n'afumbukulamu abantu abayitirivu mmwe abangi n'abakyala n'abasajja musaanidde okubeera nti mumutya. واتقوا الله الذي تساءلون به muti Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe musabisana ye. Abantu abedda bwe baabanga n'ekyetaago kye baagala okusaba bannaabwe nga bagamba nti ku lwa Katonda tukusaba otuwa ekintu gundi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti oyo Allah gwe musabisana ye mumutye nnyo kubanga ye Allah subhanahu wa ta'ala nnyini maanyi. والأرحام تمتن يقتل الناند زموي amakulu nti mubeera abayunzi b'eŋŋanda abatakutula ŋŋanda zammwe. Allah mu bintu byasinga okwagala ennyo ayagala nnyo abooluganda okuba nga bali kimu. Inna Allaha kaana alaykum raqiba. Allah okuva edda n'edda yadde tuli bangi naye mulondoozi waffe buli kye tukola aba akiraba bulungi era ng'akimanyi. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الله سبحانه وتعالى تجيزان وآتوا اليتامى أموالهم بامريكوا مباوين مالي يابوي singa babeeranga bavudde mu myaka egy'obuto nga bakuze nga tulaba basobola okuyimirirawo nga basobola okweyimirizaawo ne babeera nga balina amagezi n'amaanyi agasobola okukozesa emaali eyo bakadde baabwe gye baaleka nga bato. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti bwe muba mubalabye nga basobola okubeera nga basobola okutambuza ebyobugagga byabwe mu bibawe babeere nga be babirinako obuyinza okusinga bwe banaabeera nga bakuze ate ng'ebyobugagga byabwe birina abatali bannannyini byo. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo takyagalira ddala era tugambye kisinga babaleka mu bannammwe ne babalekera obuyinza nga Allah abayise abaana bammwe bwe baba babalekedde ne mulaba nga ddala bakuze bavubuse bawezezza emyaka 15 nga basobola okuyimirirawo nga beeyimirizaawo ne basobola okuyimirirawo mu bizinesi zaabwe ne babeera nga beddukanyiza emaali ezo ze mubadde mulinako obuyinza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abaana abo mubawe emaali yaabwe eyo babeere nga be bagirinako obuyinza. wala tabaddalu alkhabitha bittayibi mwewalenga nnyo okuwanyisaamu emaali yaabwe ebadde ennungi ne mubawaamu emaali embi. Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulabirako singa baakulekera ente z'abamulekwa nga nzungu, ente ezo zikuume bulungi okutuusa bwe balikula, obeere nga bw'oliba ozibaddiza obaddiza enzungu so si kubawaamu obute buno obwawano obuteesobola. ne mubeera nga emaali yaabwe ennungi mugiwanyisizzaamu embi. baba baakulekera ebibanja nga birungi bibaweemu ebibanja byabwe ebyo ebirabika nti byebirungi, leka kubawaamu ebiri ebibi gwe n'otwala ebyabwe ebirungi. Allah subhanahu wa ta'ala yamanya embeera z'abantu nti twagala nnyo ebirungi tujja kulyaza amaanyi abamulekwa kuba tebalina mwasirizi, tubawe ebintu ebitali byabwe bye bateekwa kufuna, ebirungi ebyabwe tubitwale tubaweemu ebyaffe ebibi. oyo nno aba akozeeko naye ate abasinga obungi baliira ddala olulyo olumalirawo ddala ssaanya ne babeera nga tebasobodde na kubawaayo yadde akabi. naye Allah agambye nti mubaweere ddala emaali yaabwe eri ennungi nga temugiwanyisizzaamu n'eyammwe embi. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nakyo akituziyizizza. wala ta'kulu amwalahum mwewalenga nnyo okulya ssente z'abamulekwa ila amwalikum olw'okubeera nga mwazitabika n'ezammwe ne muziriira mu ssente zammwe.
singa mwabeera nga bizinesi mugigasse essente ezizo n'ozigattamu ez'abamulekwa Allah subhanahu wa ta'ala akukuutira okukuuma ebitabo weewala okulya ssente z'abamulekwa ng'oziriira mu zizo olw'okubeera nti mubadde mukolaganira wamu mukuume bulungi ebitabo byammwe osobole okwawula amagoba ago ku magoba g'abamulekwa galeke okubeera nti amagoba gaabwe gagendera mu maaliyo. Innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti katonda Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekintu ekyo singa oba okikoze ekyokubeera nti owanyisizaamu emaali ennungi n'obawaamu embi oba ssente zaabwe n'oziriira mu zizo oba n'obeera ng'emaali yaabwe togibawadde ng'ate bakuze innahu kaana huban kabira ebyo byonna Allah kyagamba ekyokuva eddala gyali kizambi oba kisobyo kinene nnyo eri mu maaso ge akitwala nti zambi ddene nnyo mu maaso ge singa oba okoze ekimu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ebisatu byalombozze waggulu awo. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eno eyokusatu atugamba nti singa bakulekera bamulekwa nga baana bato nga bawala n'obeera ng'obakuzizza naye bwe bamaze okukula n'ogamba nti akuwa okubaaga aba akuwadde kulya oba agitta atagiwoomya Allah subhanahu wa ta'ala agamba singa oba oyagadde okuwasa mulekwa oyo nga baamukulekera nga mwana muto naye bw'akuze n'omwegomba n'oyagala okumuwasa ekyalibadde kibi n'akamu n'akeddagala kubanga takuzira kubeera nti omuwasa naye ekizibu kwe kubeera nti nno omutwala nga mulekwa n'otamutwala nga mukazi bwe wali wasizza ow'ebweru omulala n'omunyomerera ng'owooza yalyadde ebyange ekyo si kituufu. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti singa oba oyagadde okuwasa mulekwa oyo yennyini gw'obadde ojja olabirira ng'akuze n'omwegomba olina okubeera nti omutwala nga bwe waali tutta omukazi omulala atali mulekwa n'omuwa byonna byateekeddwa okubeera nti aweebwa so si kubala nti ebyange balidde bingi bwe noyagala obeere ng'ofuna omukisa ogwo obeere ng'omumma Allah subhanahu wa ta'ala byalagira ebiweebwa omukyala awasiddwa. Allah agamba bw'ati wa in khiftum singa mubeera mufunye okutya mmwe abakuza la tuksitu fil yataama nti temujja kulaga bwenkanya singa munaaba muwasizza bamulekwa bano nga temujja kubawasanga bwe muwasa bakazi b'ebweru fankihu Allah agambye mubaleke mugende muwase ma taaba lakum min annisa abakyala abo abanaababa balungiridde abalala singa mubeera nga mulabe bamulekwa temusobole kubayisa bulungi nga bwe muyisa abakazi abalala bemuwasizza nga si bamulekwa mubeesonyiwe bajja kufuna abaana abawasa abalala babawe ekitiibwa ekibasaanidde ng'abakyala ezo zonna embeera zalingamu ngawarabu Allah subhanahu wa ta'ala ng'alwanirira omukyala eddembe lye n'agamba omukyala yenna aba awasiddwa olw'okubeera ng'amukuzizza amutwala nga mulekwa ng'ekyayagala akifuule ng'omukisa gw'okubeera nti amujolonga Allah agambye nti ekyo tokikola genda owasa abakyala abalala abakulungiridde ono mulekwa mwesonyiwe mina nnisa mubakyala b'ensi eno masana wasa babiri wasulaasa oli waddembe okuwasa abasatu warubaan oli waddembe okuwasa abakyala bana. Omusiraamu takkirizibwa kubeera nti asukka abakyala abana ateekwa kubeera ng'akoma ku bakyala bana abeere nga yeewasiza mu baayagadde okusinga lwanafuula eddembe lya mulekwa n'atalaga bwenkanya gyali. fa in khiftum ate singa mubeera mufunye okutya nga temusobole ennamba y'abakyala basukkako omu alla ta'dilu nti temusobole kulaga bwenkanya wakati w'abakyala abasukkako omu nga gwe owulira omwoyo gutegujja kusobola kulaga bwenkanya fawahidatan bakugambye gwe omunafu mu bwenkanya wasa omukyala omu aw ma malakat aymanukum oba mubeere n'abo emikono gyammwe emikono gyammwe begifuna okuva mu ntalo bebazaana mubeere n'abazaana oba si ekyo mubeere n'omukyala omu dhalika adna alla ta'ulu ekyo kyekisingako okubeera ekirungi gye muli okusinga bwe munaabeera nga temulaze bwenkanya eri bakyala bammwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bategeezezza mu aya eyo
nti omuntu yenna eyali etaaza okuwasa mulekwa nga yamukuzizza kyalibadde kiri naye olina okumutwala mu ngeri y'obuvunaanyizibwa nga bw'otwala omuntu omulala yenna gw'oba owasizza atali mulekwa oyo bw'olaba nga tosobole kulaga bwenkanya na buvunaanyizibwa bumala eri mulekwa oyo mwesonyiwa basaala abalala ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati bw'akuutidde abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala alwanyisa embeera eyalingawo mu biseera ebyo ng'Abawarabu bagiina n'agamba nti abatasobodde bakyala basukkako omu abeere ng'abeera n'omukyala omu oba sekyabeere ng'abeera n'abazaana abo abafunibwa okuva mu ntalo nga tumaze okugabana eminyago ne babeera nga bakuwaddemu ku bazaana olw'okulwana kukuba olwanya olutalo. Allah agambye olwo wasinga okubeera awalungi gy'oli okusinga lw'onoobeera nga tulaga bwenkanya mu ngeri ya kifumbo oba mu ngeri y'amata. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba وآتوا النساء muwenga abakyala bimugenda okuwasa صدقاتهن amahare gaabwe nihlatan ng'eryo tteeka si kintu kyakweyagalira. Allah subhanahu wa ta'ala yakiteekawo ng'etteeka okuwa amahari omukyala gw'ogenda okuwasa. fa in tibina lakum an shay'in minhu nafsan naye singa abakyala abo emyoyo gyabwe girazza obulungi gye muli ku ekyo kye muba mubawadde ne babeera nga abakibawadde babba baabwe abagenda okubawasa basazeewo mubeereko kye babaddiza nga bakikozerwa bulungi bwa myoyo gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala takugaana kubeera ng'akalabu mukazi wo kaakuwadde ng'akajja ku mahari tewamuwadde ng'akikoze mu mwoyo mulungi nga takasiddwa bukati bwa Allah. Agamba fakuluuhu ako mukalyenga ani amari'an nga muli ekintu ekirungi kitabaziyizibwa kulya kibeere nga kibakkalira mu mitima gyammwe mukakase nti mulidde ekintu ekiwoomu ekitaliiko kabi konna Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabakkiriza mu mateeka. Kubanga tukimanyi bulungi nti wano ewaffe mu Buganda mu mawanga agali mu Uganda endowooza abakyasinza okubeera n'amahara agaalayisa aga wansi. Omwana omuwala bamubuuza nga bamuwa obukkiriza okuwoowa ku lw'amahare ge bakuwadde 5,000 oba omutwalo. Yani waffe mu Buganda ekyokuwoowa twakitwala ng'akantu ak'okuzannya okwawukanako n'amawanga amalala bannaffe gye basabe nti oluusi bayinza okuwa kibanja. Abawarabu oluusi baagabanga bibanja, oluusi baagabanga ttaka, amahare, oluusi baagabanga ebintu eby'ebbeeyi. Naye wano ewaffe osanga omuwala ng'ayagala okulaga imaani nti nze amahare bampeemu Qur'ani ng'ate talina nakyamanyiimu kusoma oba talina kyagenda kugisomamu. Amahare Allah subhanahu wa ta'ala yagabagamba abakyala babawe ekyobugagga kyonna kyobaba bawulidde nti bakyetaaze kubanga kimu Allah subhanahu wa ta'ala teyafuulanga etteeka. Allah subhanahu wa ta'ala wano tutwala ebintu nga sofa seeti, emmotoka, ebyokulya n'okunywa ne tubitwala ng'ensonga enkulu. Ate amahare Allah subhanahu wa ta'ala teyafuula etteeka ne tuganyumunguza ne tubeera nga tukoze ebintu ebirabika nti bya layisi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa omukyalo omuwa amahare katugeze nti omuwadde nti oba 2,3,5 oba omuwadde emitwalo 10 oba 2 oba miliyoni naye mu mwoyo gwe n'ayagana naye akuddizeeko ng'akikoze mu mwoyo mulungi. Allah agambye kirye nga toli mweraliikirivu oba olidde ekintu ekirungi ekyakukkirizibwa okulya kikuwoomere kibeere nga kikukkalira tolina musango ku ekyo omukyala kyaba akuwadde nga takasiddwa lwakijje ku mahale ge. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء الله tugamba nti temuwanga abantu bemulabanga obwongo bwabwe bunafu mu kukulaakulanya ebyensimbi oba mu kukola bizinesi ng'obwongo bwabwe bunafu. Kubanga bakugamba nti omwana singa aba akuze nga gwe mukuza muwe ssente ze okuva ku myaka 15 abeere nga ye yeekolera mu ssente ze ezo
zebakulekamu nga gwe omukuza naye olw'okubeera nti mulimu abaana oluusi ng'entegeera yaabwe ennafu mu bwongo bwabwe nga tebasobola bw'onoobawa ssente bajja kuziryamu buli bintu ebitagasa oba kunywamu njaga oba genda mu mazina zibeere nga ziggwawo abantu abatasobola kubeera nga batambuza ssente zaabwe okuzizaalukusaamu zibeere nnyingi nga bajja kwonoona nnyonoone Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu abakuza temuzibawanga nga mumaze okulaba nti entegeera yaabwe tennaba kubeera ng'ekula wala tu'tu sufahaa amwalakum temugezangako okuwaaba abaana abatannaba kubeera nga bategeera bulungi ebyenkula eby'obusuubuzi temubawanga emmaali eyo allati ja'ala Allahu lakum qiyaman Allah subhanahu wa ta'ala gye yabafuulako abayima nga mmwe mugiyimiriddeko emmaali eyo temugiwanga baana abo kubanga tebajja kusobola kugizaalukusaamu ebeere ng'ezaalukuka wabula bajja kuzoonoona eggweewo warzuquhum min fiiha mubeere nga mubaliisaako mubeere nga mubawaako ekiyingirizaawo obulamu bwabwe wakusuuhum mubeere nga mubagulirako ebyambalo bambale bulungi waqulu lahum qawlan ma'ruufa mubagambenga ebigambo ebirungi ebitabaliimu kubanyiiza nti gwe ekitugaanya okukuwa ssente zokuba totegeera bulungi ekyo tokyogera wabula mugambe nti n'ezizo tukyaziteekateeka tujja kuzikuwa ekigambo ekitamujja mu mbeera kyoba omugambe ekigambo ekirungi وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى mugezeeko kugezesanga bamulekwa omugezeeko okubawanga mubatraininga mpola mpola ogende ng'omuwa ku busente olaba oba anaasobola okubeera ng'abukozesa bulungi nga tabwonoona nga tonnaba kumuwa ssente ze zonna Allah agambe sooka omugezesengako ne ssente ntonotono oba ebyobugagga ebitonotono olabe oba asobola bulungi katugeze nti singa abadde n'ettaka muweeko kapoloti oba yiika bbiri olabe oba anaasobola okubeera ng'azikulaakulanya naye bw'olaba atunda butunzi ng'omanya nti oyo obwongo bwe tebunnakula naye bw'olaba ng'azirimye azimazeeyo olwo omaze okumulaba nti omuntu asobola okubeera nga yeekulaakulanya Allah subhanahu wa ta'ala agamba nga temunnaba kuwawa maali yaabwe yonna kugimalayo musooke mubagezese mulabe hatta idha balagu nikaaha okutuusa bwe mulaba nga batuusa emyaka egitegeera obulungi awo omuntu wasobola okufunira n'omukyala fa in anastum minhum rushdan bwe mubeera nga mubalabyemu obutegeevu obumala fadfa'u ilayhim amwalahum emmaali yaabwe yonna olwo mugibawe mu bujjuvu bwayo wala ta'kuluha temulyange emmaali y'abamulekwa israfan mu ngeri y'okuduubuuda ne mugimalawo nga mugigulamu ebyo ebiteetaagisa nga mugikolamu ebyo ebitalina mugaso temugiryanga nga muduubuuda nduubuude wabidaaran n'okubeera nga mugipakukira okubeera nga mugirya ayakbaru nga tebannaba kubeera nti bakula ne mugimalawo mulekwa si kumugamba nti emmaali yo twagirya ne mugivaabira ne mugirya ne mugimalawo nga tannakula Allah subhanahu wa ta'ala ekikakyagalira ddala okubeera nti emmaali mugiduubuuda ng'omwana tannakula kubeera nga muwa maali yeebeere nga bw'anaakula mumuga nti twagikozesa neggwawo wabidaaran muleke okugivunjaga mubeere nga mugigwira mugirye mugimalewo ayakbaru abaana abo nga tebannakula waman kaana ghaniyan bw'obeera nga omukuzi oli mugagga omugagga yenna bw'abeera nga baamulekedde ebintu by'abamulekwa nga yabirabirira faliyasta'fifu yeeteekemu ese emmaali y'abamulekwa agiteeke nga ku akawunti aleke gikwatako oba agikulaakulanya agisuubuzeemu buli kaseera ebeere ng'ezaala buzaazi waman kaana faqiran naye omuntu bw'abeera ng'omukuza mulekwa naye alina obwetaavu falyakul bilma'ruufu emmaali y'amulekwa aliyemu mu ngeri esaanidde katugeze nti singa baakulekera ente nga gw'olina ozirabirira falyakul bilma'ruufu lyamu ng'omulaalo bwe yali badde asasulwa nga bw'oba nga gw'olunda
naawe weefuula omulaalo obeere ng'obeera mu nteezo ng'atasula omusaala olyemu mu mbeera esaanidde faida dafa'tum ilayhim amwalahum naye bwe mubeera nga mutuusizza essaawa bawa ssente zaabwe zonna oba ebyobugagga bwabyo byonna temubirabwanga mu nkukutu fa ashhidu alayhim muteekewo abajulizi ku baana abo nga mubakwasa emaali yaabwe mu butongole wakafa billahi hasiban allah akumala okubeera nti naye waalinga omujulizi oyo gwe mutasobodde kulabako ye waalinga omujulizi nti sekankata bwe baleetera ebintu by'omwana abimuwadde mu bujjuvu bwabyo nga ne haaji fulaani waali ne haaji fulaani waali allah subhanahu wa ta'ala waggulu w'abajulizi abo naye mujulizi للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كبر نصيبا مفروضا الله سبحانه وتعالى قام للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون nk'abalenzi oba abasajja balina omugabo gwabwe mu ebyo ebiba birekeddwa bakitaabwe nga bafudde oba bannyaabwe allah subhanahu wa ta'ala wano yakozesa bakadde baabwe ababiri bye babeera nga bafudde abaana abalenzi balina omugabo gwabwe mu maali y'abakadde baabwe oba maama oba taata nga yafudde wal aqrabuun n'ab'eŋŋanda abamu ku b'eŋŋanda zo bwe kubaako afudde allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti mu abalenzi mulina mu maali y'abo ab'eŋŋanda zammwe gye baba balese mulinamu omugabo walinnisaa'i n'abakyala bwe batyo nasiibun balina omugabo mimma taraka alwalidaani mu by'obugagga emaali gye baba balese abazadde ababiri maama ne taata nga babadde bafudde nammwe abaana abawala mulinamu omugabo wal aqrabuuna oba ab'eŋŋanda bwe babeera omu ku b'eŋŋanda zo ng'afudde omwana omulenzi oba naawe omuwala mulina omugabo mu ebyo bye baba balise nga allah subhanahu wa ta'ala bwe yalaga emigabo egyo ne nabbi muhammadi sallallahu wasallama mimma qalla minhu aw kasuran kwekyo ekibeera ekitono ekiba kirekeddwawo oba ekingi abafuti baba balese kakibeera ekitono kitya kakibeere kingi nnyo allah subhanahu wa ta'ala agamba abalenzi n'abawala balinamu omugabo ku ebyo bakadde baabwe baba balese n'ab'eŋŋanda nasiban mafruda omugabo ogwo allah subhanahu wa ta'ala ye yagugereka nga buli omu alina omugabo gwe omugere allah subhanahu wa ta'ala gwe yamukakataako oguteekwa obuteesa okubeera nga gwe gumuweebwa وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا الله سبحانه وتعالى oluvannyuma lw'okutulaga nti abalenzi balina emigabo ku maali y'abakadde baabwe nga babadde bafudde n'abaana abawala bwekityo ne mu ŋŋanda zaabwe era balinamu emigabo kebeere emaali nga nnyingi oba ntono allah subhanahu wa ta'ala agamba nti eri abantu baataawa migabo naye nga allah subhanahu wa ta'ala yalaba nti basaanidde kwoyo agaba abatunulemu abeereko kaabakasikirayo allah agamba bw'ati وإذا حضر القسمة singa basembera nga wetugabira emaali nga tugaba emaali y'omufuni wabeera waabasembedde ulil qurba nga baŋŋanda abo abatalina migabo baaluganda naye nga tebalimu abo allah be yawa emigabo walyataama ne bamulekwa nga babadde basembedde wetugabira waliwo abantu bamulekwa abazze ne balaba engaba gye tugabamu emaali y'abannaabwe walmasaakin n'abanaku nabo nga bwe bali bwagaba bakugambye nti abantu abo singa basembera nga woogabira warzukuhum minhu mubeereeko ke mubawaayiko mu maali eno ebeegabwa wakulu lahum qawlan maarufa mubagambe ebigambo ebirungi ebitabanyiiza oyinza okubagamba ekyokulabirako nti kano ketukuwadde yadde katono naye tezibuuse adda na lusoggo genda naako kubanga emaali eno munnange eriko bannannyiniyo ate abali ku mwanja abali obubi abalekeddwa oyogere ebigambo ebitajja kubeera nga bibajja mu mbeera allah subhanahu wa ta'ala gwagaba bwatu bwe bakulagidde otunule mu bantu abo ab'ebika ebisatu ab'eŋŋanda allah baataawa ne bamulekwa n'abanaku obeere nga bw'oba ogaba oyogera nabyo ebigambo ebirungi naye obaweeyo akasaamu okolaba nti kasaanidde mu mbeera nga bwe beetunudde
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين بسان الدبتابو لو تركوا من خلفهم ذرية سنغانا بكيني بيكوبا mwakafana nyinti singabe baba balise mabega wabwenga bamazuku fane baleka ذرية ضعافا abana kwa batanaba kutuka nga besobola khafu alayhim nabo bafuna okutafuza ddera abweru libaliseri nafu nawo omuntu wekubanga mwakafaananyi n'otalya maali ya mulekwa n'ogamba nti singa mubutuufu nze mba nfudde nendeka abaana abanafunga nendeka obwana obunafunga buno obutannaba kutuuka kwesobola ya rabbi bwekuba mwakafaananyi ako n'okazza ku nafsiyo n'okazza ku mwoyo gwo kiyinza okubeera nga kikuyambako obutavunjagana kulya n'ovaabira emaali y'abamulekwa bali. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu musaanidde mweteeke mu kifu nti singa mwe muba mufudde ne muleka abaana abato abatannatuuka kwesobola mwali badde mugaddala mu butuufu muwulire nnyiike ekyo kiyinza okubeera nga kibayambako obutalya maali y'abano bamulekwa. falyattaqullaha abantu basaanidde batte Allah mu maali y'abamulekwa baleka okugirya kubeera nga abaana abo balina obwetaavu eri emaali eyo. waliyaqulu qawlan sadida tebogerenga ebigambo ebituufu leka kujja mu maaso wano ogambe nti nali mmanja omufu nga tetomubanja oba omufu ente ze yakulunza obeere nga ozeegaana nti ente zino zange obeere nga oyeegaana ebintu omufu bye yakuteresa. Allah agamba nti falyattaqullaha abantu basaanidde bate Allah mu maali y'abafu. waliyaqulu qawlan sadida tebogerenga ebigambo nga bituufu baleke okwegaana emaali y'abo abaafa babeere nga bagirira mu maali yaabwe olw'okubeera nti tewakyali ayinza kubalondoola. omuntu asaanidde kutya Allah ye mulondoozi so si kubeera nti otya abantu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bw'agamba abantu bangi beesiga mikwano gyabwe naye oluvannyuma lw'okubeera nga bavudde mu bulamu bw'ensi mikwano gyabwe ne gibeera nga ate gibeekyusiriza ne gibeera nga emaali eyo tebasobodde kubeera nga bagiwa banyonyiniyo. Allah agambye nabo bwe mwakafaananyi nti ddala singa babadde bo nga be bafudde baali badde nga balina okutya ku baana baabwe bano abanafu abalekeddwa abatalina akayamba. mutya Allah temutya bantu mwogere amazima nti emaali yagundi eri wange muginone pikipiki yagendekera muginone. Allah subhanahu wa ta'ala muje mbamutya daddala mu maali y'abamulekwa ebeera esigadde mu mikono gyammwe. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين مزما بانتوابو يأكلون بسلوا كليا أموال اليتامى مال يابملكوا ظلما لبجل مبليا زاماني إنما يأكلون في بطونهم نارا mazima ddala balya ekyo kye bateeka mu mbuto zaabwe muliro gwennyini. wasayaslawna sa'ira ate bwe banaatuuka mu maaso ga Allah ajja kubasonseka mu muliro oguyitibwa sa'ir. kyobulaba ennaku zino embuto zirumya abantu bangi nnyo nga bawulire omuliro mu mbuto zaabwe nga Allah subhanahu wa ta'ala ataddemu amabwa g'ebika eby'enjawulo. abo ge bawulira nga ddala muliro gwennyini gubasiriiza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti emaali gye mulya mu bukyamu nga yabamulekwa baleetera okubeera nga mufuna omuliro mu mbuto zammwe nga gwe muteeka muliro mwerere mu mbuto zammwe. Allah subhanahu wa ta'ala atagambye leero ogwo muliro gwennyini ate ne ku nkomerero ajja kubayingiza omuliro guyitibwa sa'ir. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم
إخوانكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الله سبحانه وتعالى جنبا ayene ensokera ddala mu kugaba emaali y'omuntu aba afudde nga bamaze okutukuutira ntusaana tujoogera mu mazima ge tuba tusigazza mu mikono gyaffe. Allah agamba bw'ati yusikumullah, Allah abakuutira era ng'abalaamira fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzi l-unsayayn, ku nsonga ekwatagana n'abaana bammwe bwe muzadde, kababeere bawala kababeere balenzi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwe muba mugaba emaali yaabwe mutunuulire ebintu bino wammanga. Lizzakari omulenzi alina okufuna mithlu hazzin, omugabo ogufaanaganira ddala al unsayayini ogw'abawala babiri. Omulenzi tukimanyi bulungi nti azitowa abawala babiri. Ekyokulabirako tujja kukikuwa tukusembereza okutegeera kisinga omufu aba yali sente 3 n'aleka omwana omuwala omu n'omulenzi omu, omulenzi afuna omugabo gw'abawala babiri, kiba kitegeeza nti omwana omulenzi tujja kumuwa ente 2 ate omwana omuwala tujja kumuwa ente 1. Fa in kunna nisaa'an, naye singa omufu abanga afudde ng'alese abaana abawala beereere, fawqa thnatayni, nga abaana abo bali babiri n'okusingawo, falahuma thulutha, bafuna 2/3 maataraka mu maali ebeerekeddwa. Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okukulaga nti omulenzi bwe yegatta n'omuwala, omulenzi azitowa abawala babiri, naye ate kisoboka omuntu okuzaala abaana abawala abeereere, n'agamba nti singa babeera babiri n'okusingawo, mu maali ya kitaabwe tubagiramu 2/3 bwe gubeera omugabo gwabwe. Tujja kuwa ekyokulabirako nti singa abaalese miliyoni nga ziri 3, emaali bwe tugigasse ng'ezitowa miliyoni 3 nga kyokulabirako, abawala bonna tubagatta mu miliyoni 2/3 gy'emaali ya kitaabwe ey'emiliyoni 3, ate giri emigabo emirala negigenda mu b'eŋŋanda abalala, gamba nga maama waabwe, gamba nga maama oba ng'omutwalese omukyala n'ebintu ebyala ebifaananako ng'ebyo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ate bw'atutegeeza. Wa in kaanat waahidatan, singa omuwala abeera omu, Allah subhanahu wa ta'ala agenze ku mugabo omulala. Twasoose okulaba omugabo ng'omwana omulenzi alina omuwala, ne bakutegeeza nti omulenzi afuna omugabo gw'abawala babiri. Tukugenda n'aganaga nti lyazaala abawala abeereere, singa babeera babiri n'okusingawo bafuna 2/3 mu maali y'oyo aba afudde mukadde waabwe. Wa in kaanat waahidatan, singa ate omusajja yazaala omwana omuwala ng'ali omu, falaha nisfu, omwana oyo omuwala ajja kutwala haafu ku maali ey'omufu. Allah subhanahu wa ta'ala okwo kwe kulamula kwe. Awo tulabyewo Allah subhanahu wa ta'ala ng'atuwa ekifaananyi ky'abantu 3. Ekifaananyi ekisooka, omwana omulenzi ng'ali ne mwannyina omuwala, omulenzi azitowa abawala babiri, tetugambye nti ku miliyoni 3 singa bwe bubadde obugagga bw'oyo afudde, ajja kubeera ng'omulenzi atwalako 2, omuwala atwala 1. Ate singa babeera bawala beereere, ku miliyoni 3 abawala singa basukka ku 2 n'okugenda mu maaso, bafuna 2/3 ku miliyoni ezo 3, emiliyoni 2 ze bagabana bonna mu nnamba yaabwe gye babeeramu, ate eno miliyoni ebisigaddewo n'egenda mu balina emigabo abalala. Allah n'atulaga nti singa omuntu aba afudde n'aleka akaana akawala nga kali kamu, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti akaana akawala kasikira emaali eyo nga tokagiramu haafu yokka gye katwalako, ate haafu eba esigaddewo n'egenda mu bantu abalala.
Allah subhanahu wa ta'ala lwatu bwe yatematema emmaali eri wakati w'abaana n'abaana eri bakadde baabwe omu ku bo abaafudde nga bwe yagambye nti omuwala n'omulenzi bonna balina omugabo ku maali y'abakadde baabwe omu ku bakadde baabwe abaafudde eyo entematema Allah subhanahu wa ta'ala gye yagamba naye singa abeera mwana mulenzi yekka nga yasigaddewo Allah subhanahu wa ta'ala nga omusajja omufu afudde oba omukyala afudde nga yazaala akaana ke kalenzi kamu ako ko tekalina mugabo mugere kabeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yakawa omugabo ogwo oguba gusigaddewo oluvannyuma lw'ab'emigabo okuggyako emigabo gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okunnyonnyola abaana yagenda ku sayidi y'abazadde kubanga omufu asobola okufanaalika abazadde be. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wali abawaihi bakadde b'omufu likulli waahidin buli omu kuba alina okufuna minhuma ku babiri maama ne taata asudusu mumuwanga kimu kya mukaaga mimma taraka ku ebyo ebiba birekeddwa in kaana lahu waladun singa omufu aba yazaala omwana. Singa omufu afudde mutabani wo nga yazaala omwana gwe maama oba taata w'omufu ojja kufuna kimu kya mukaaga mu maali ya mutabani wo wa muwala wo oyo aba afudde. fa in lam yakun lahu waladun singa omufu afudde nga talinaayo kaana konna wa warisahu abawaahu nga bakadde be be baliwo ng'abagenda okusikira emmaali ye fali ummihi thuluthu maama alifunanga kimu kya kusatu mu maali y'omwana we oli aba afudde. Omwana we oli aba afudde maama afunamu kimu kya kusatu ekitegeeza nti singa zibadde miliyoni 3 maama alina kubeera ng'afunako miliyoni 1 oluvannyuma ate ebiba bisigaddewo ne babigabira abalala. Ate Allah subhanahu wa ta'ala singa abeera nga omufu abadde alina omwana batugambye nti ku bazadde taata ne maama ku maali y'omwana waabwe bafunako kimu kya mukaaga. Katugeze nti singa zibadde miliyoni nga ziri miliyoni ziri mukaaga buli omu ajja kubanga afunako miliyoni 1 kubanga kyekimu ky'omukaaga yate emaali eba esigaddewo n'egenda mu kiti eky'abantu abalala. fa in kaana lahu ikhwatun singa abeera ng'afudde alina abooluganda fali ummihi maama ajja kufuna sudusu kimu kya mukaaga. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati bwe yatematema emaali nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa omufu aba afudde n'alekawo maama we naye ng'alinawo ab'eŋŋanda abalala maama oba ajja kufuna kimu kya mukaaga mu maali eyo eya omuntu bw'aba afudde. naye emaali eyo egabwa ddi min ba'di wasiyatin nga tumaze okutuukiriza ebiraamu by'omufu kubanga omufu asobola okubeera ng'alina gwe yalaamira n'agamba nti ekyokulabirako bwe mba nga nfudde ente yange ey'egindi mugiwanga essomero ly'egindi oba mugiwanga omuwalimu wange gundi oba mugiwanga mukwano gwange gundi naye nga bajjukira nti omutasaanidde kulaamira oba kuteeka mu kiraamu kye ng'agaba omugabo ng'agugabira oyo Allah subhanahu wa ta'ala ate bwe yamala okugabira. naye mubaamu omuntu alina omukwano gwe w'ebweru n'abeera ng'ajja kubeera nga kali mu bano Allah be yagabira emigabo gyabwe n'agamba nti bwe mba nga nfudde mu maali yange eyo mujjangamu ekintu ne mukiwa essomero ly'egindi oba ne mukiwa mukwano gwange gundi. Allah kyaga nti mugabanga emaali okujja kwegabibwa min ba'di wasiyatin nga tumaze okutuukiriza ekiraamu eky'omufuyu siibiha kyeyalaamira omuntu yenna aw dainin oba ebbanja. Tetugaba maali ya mufu nga tunnajjamu mabanja ge tusooka okubeera nga tusasula amabanja ge eba esigaddewo gye tutematema ne tusigabira abo abalina emigabo gyabwe buli omu n'atwala ku ekyo Allah yatugambe kakibe kitono kakibe kinene kiba kisigaddewo mwolina okujja omutemwagwo. Allah subhanahu wa ta'ala atukuutira nnyo okutuukiriza ebiraamu by'abantu naye ate omuntu tulina okukijjukira nti singa abeera alaama talina kubeera nga mu maali yasukka ekimu kyokusatu ebyo byalaamira birina kubeera nga bigwa wansi wa kimu kyakusatu. Singa kibeera nga kisusse ekimu kyokusatu ekiraamu ekyo tukinyigiriza ne kiddayo ne kibeera nga kigwa mu kimu kyokusatu
tekirina kusukka kimu kya kusatu ky'abaalamidde abantu. Ekyokulabirako singa abeera alina miliyoni 3 ekiraamo ne kibeera nga kigamba nti miliyoni zino 2 emiliyoni 2 muziwanga essomero ly'egindi eba esigaddewo emu gye mugabananga abaasusiza kuba kimu kya kusatu eteekwa kuba miliyoni 1 ateekwa obutasukka miliyoni 1 ng'alamira ab'ebweru kubanga amukuleka abasikaabo nga bali bulungi nakyo kya mu busiraamu. Abaukum wa abnaukum, abantu abo be tubadde tunnyonnyola mubaddemu bakadde bammwe n'abaana bammwe. Abaukum bazadde bammwe, wa abnaukum n'abaana bammwe. La tadruuna mu abantu temumanyi ayyuhum aqrabu lakum naf'an, ani alina omugaso ogw'okumpi gye muli, ani abagaso ennyo okusinga omulala. Fariidatan min Allah, Allah emigabiro gye yagiraalika nga yagitaddewo nga tteeka erina okubeera nga lyerikola. Inna Allaha kaana aliman hakiman, Allah okuva edda mumanyi nnyo, talina kyasaana kujjukiza nti kino yakikola bubi, ate hakiman takola nsobi, buli kintu bwe yakirambulula bwe kirina okutambula era bwe kirina obutuufu bwakyo. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Oluvannyuma nga tumaliriza abaana tumaze okubalaba buli omu omugabo gwe, ne tulaba abazadde buli omu bw'alina okufuna mu maali ye, mu maali oyo aba afudde. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo ng'amaze okubinnyonnyola, ate yagenda mu maaso n'agenda ku sayidi y'abafumbo. Omufumbo singa aba afudde abamwami, abakyala balina omugabo mu maali ya bbaabwe kubanga ffe tuba na bangi. Afudde singa abeera mukyala, omwami alina omugabo ku maali ya mukyala we. Buli mukyala aba afudde amuyinako omugabo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walakum muinamu abaami nisfun okufuna haafu ma taraka azwajukum ku maali ebeerekeddwa bakazi bammwe illam yakun lahunna walad, singa babeera nga tebalina baana. Singa omukyala aba afudde n'aba nga abadde tannazaala mwana oba nga teyazaala mwana, omwami mu maali ya mukyala waabwe wa haafu. Allah subhanahu wa ta'ala gwe mugabo gwe yamuwa, ye omwami yamugabirya omugabo gwa haafu nnamba. Ekyokulabirako, singa obugagga bw'omukazi tububalirira nga bubadde mu miliyoni 10, omwami afunako miliyoni 5, ate ziba zisigaddewo ne bazigabira emitemu emirala nga Allah bwe yazigabira bwe yagigaba. Fa in kaana lahunna waladun, naye singa twesanze nga abakyala abo, omukyala afudde oba abakyala abafudde baalina abaana nga baazaala ku baana, kabeere ng'omwana yamuzaalamu gwe oba yamuzaala wamuwasa nga yazaala dda, falakum rubu'u, mujja kufuna kimu kyafuna mimma tarakna ku bakyala baba balese. Allah subhanahu wa ta'ala katugeze nti singa omusajja abeera yaleka omukyala obugagga bwe tubaliridde nga buli mu miliyoni 4, Allah subhanahu wa ta'ala gwe ku ssaawa eno singa oli aba afudde abeera alese omwana gwe bakugambye kimu kyafuna ze miliyoni 10 z'olina okubeera nga gwe mugabo gwo ku maali ya mukyala waaba afudde. Eri maali eyo tegabibwanga okuggyako min ba'di wasiyatin, nga mumaze ekiraamu ky'omukyalo okukitunulamu ne mubeera nga ennaama ye mugitunuddemu, ne mubeera nga muwa abo be yateeka mu kiraamu.
yusina biha abakyala bebiramu babeera bakola nga balamidde abantu baabwe musooka kujja mu mitima gyabo abaalamirwa awudainin oba amabanja temugabe emaali nga temunnaba kusooka jijja mu mabanja ebisigaddewo oluvannyuma lw'okusasula amabanja gye mutwala oba oluvannyuma lw'okubeera nga muwadde abo abaalamirwa ebikiba kisigaddewo temulina okugabana. ate ku sayidi y'abakyala Allah subhanahu wa ta'ala agamba walahunna abakyala abo balina arrubu'u okufuna ekimu ekyokuna mimma taraktum mu maali gye mulese abaami in lam yakun lakum waladun singa mmwe abasajja mubeera nga temulina baana. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tukirabye mu aya bw'atugambye nti tulina okubeera nga omu ku bafumbo ababiri singa abaagenze. Tukirabye nti omusajja ajja kufuna haafu ku maali ya mukyala we singa omukyala oyo aba afudde teyaleka mwana, so nga atajja kufuna kimu kyakuna mu maali ya mukyala we singa omukyala abeera alina omwana. Allah subhanahu wa ta'ala atugaye kitugabe emaali okujjako nga tumaze okutuukiriza ekiramu abakyala abo kye baba baakola. Singa babeerako saddaaka gye baasaddaakira abeebweru abatalina migabo ku maali ye nga tesukka kimu kyakusatu, tulina okugituukiriza. Oba ebbanja lyonna nga yaleka aliwandiise nti nnyina ebbanja ewaagundi, tulina okulireeta tuligatte ku busika buno obugenda okusikirwa emaali ye tugikuŋŋaanye yonna. Bwe libeera nga lifulumya bufulumya tubeere nga tumala oddisasula. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atukubiriza nti temugabanga emaali nga simunnatunuulira biraamu by'abafu yadde ebbanja nga simunnaba kubeera nga mulijjayo oba mulisasula. Walahunna arrubu'u tugambye nti abakyala bajja kufuna nga kimu kyakuna mu maali ya babba baabwe. Singa omukyala abbaawo aba afudde gw'olina omugabo omunene gwa kimu kyakuna mu maali eyo, katugeze nti singa obugagga bwe tububaliridde mu miliyoni 4, kimu kyakuna ziba miliyoni 10 gw'omukyala z'olina okubeera ng'otwala. Singa muba musukka ku omu mwenna tujja kubawa miliyoni ezo 10 zimujja okugabana. Bwe mubeera abaana buli omu ajja kutwala 2/3 mimma taraktum kweyo emaali mmwe gye muba mulese abasajja. Bannamwandu bammwe balinako kimu kyakuna, bonna kye balina okusheyaringa gye bakoma okubeera abangi n'okufuna ekitono, gye bakoma okubeera abatono n'okufuna ekingi. In lam yakun lakum waladun singa mubeera nga temulina baana be mwazaala. Singa omufu abatalina mwana, oyo aba afudde baawammwe nga teyazaala, mujja kubeera nga musheyaringa ekimu kyokuna ekyo mwenna. Miliyoni ze tugambye nti singa obugagga bwe bubeera mu miliyoni 4, mwenna mujja kubeera nga mufunako miliyoni 10 kyekimu kyokuna kya bbaamwe ky'obugagga ku maali ya bbaawammwe, temujja okubeera nga mufuna buli omu miliyoni 2/3. Bwe mubeera ababiri buli omu 5, bw'obeera omu zonna ozitwala 10 nga kyekimu kyokuna. Naye condition eriwo baakakwafuliza akakulu, omusajja ateekwa okubeera nga talina mwana n'omu gw'alese mu bulamu bwe olwo musobole okufuna ekimu kyokuna ky'obugagga bwe. Fa in kaana lakum waladun singa mmwe abasajja ababa bafudde mulinayo omwana gwe mwazaala, omwana oyo ddala wuwo wamuzaala, falahunna thumunu olwo abakyala bakka ne bagenda ku kimu kya 8 mimma taraktum kwebyo bye muba mulese. Katugeze nti emaali singa ebeera mu miliyoni 8 nga gye tubadde tukuŋŋaanyiza ne tugibalabalamu ebintu byonna ebikalu ne ssente eziriwo ne tufunamu miliyoni 8, miliyoni 10 ze zibeera ezammwe abakyala abalekeddwa bannamwandu, ze musheyaringa mwenna ne muzigabana kyenkanyi. Era temugaba omugabo ogwo okuggyako era min ba'di wasiyyatin mumale okutunula mu biraamu, mutuukirize ebiraamu by'omufu nga temunnagabana. Bw'aba alina gwe yagabira musooke mujjemu emaali eyo gye yagaba nga temunnabagabana, musookere mutuukirize ekiraamu kye. Tuusuuna biha awdainin
ekyo gye muba mwalaama oba ebbanja musooka kujja mu bbanja ne mulyoka mugabana ne mujja ne mulyoka mutemaatema ekisigaddewo omufu tusooka kumusasulira amabanja ge ago ge yaleka mu buwandiike oba agagamukakatako nga geego gennyini bannannyinigo galiko obujulizi obwannamaddala obukakasiddwa oba ebiraamo bye yalaama nti mu maali yange bwe mbanga nfudde teeka gundi mumuwange ejjubba yange oba ekkooti yange oba ebitabo byange oba kiki oba ente yange Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kirungi akibala kujja oluvannyuma lw'okufa akimuwereekereza nti kimu ku birungi bye yakola ekibeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akimuwandiikako nga saddaaka eyo gye yakola mu buwangazi bwe bwasembayo. Allah bw'atyo bw'agambye ku sayidi y'abafumbo nga nabo tubamaze nti omusajja singa abeera ng'afiiriddwa omukyala ng'omukyala oyo ddala tamwinaamu mwana omusajja abeera ng'afuna haafu omukyala bw'abeera alina omwana omusajja agenda ku kimu kyakuna ate ku sayidi y'omwami nga yamwami yafudde omukyala ajja kufuna kimu kyakuna singa omufu aba talina mwana wabula bw'aba alina omwana agenda ku kimu kyamunaana ebyo abamanyi bayinza okubongerezaako mu Allah subhanahu wa ta'ala ku ngaba bwatyo butwasoose baana ne tuzzaako abafumbo. Allah agamba nti wa in kana rajulun singa wabeerawo omusajja aba afudde oba omuntu yurasu kalalatan ng'agenda kusikirwa baŋŋanda alkalala ye muntu atalese mwana nga so ne bakadde be bamusooka okufa tewali bakadde be ate talese mwana naye ng'alina ebyobugagga by'alina okubeera nga abasigaddewo ab'eŋŋanda babisikira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa omuntu abeera agenda kusikira agenda okusikirwa ng'agenda kusikirwa baŋŋanda talina mwana talina bakadde be aw imra'atun obanga mukyala agambe bw'aba musajja oba mukyala nga yaba afudde naye nga talina mwana ate nga talina bakadde be agenda kusikirwa baŋŋanda. Allah subhanahu wa ta'ala leero bw'agenda okwogerako gwe tuyita kalaala ye muntu bwe tugambye talina bakadde be bamusooka okufa ate talese mwana naye alina ebyobugagga. aw imra'atun oba mukyala makulu nti kabeere musajja kabeere muki kabeere mukyala asobola okubeera kalaala. walahu naye n'abeekanze ne bukeesa enkya ng'omuntu oyo twesanze mu baliwo ng'alina akhun ayinayo muganda we aw ukhtun oba mwannyina omuntu oyo alina mwannyina oba muganda we naye nga bagatta bannyaabwe bokka falikulli wahidin minhum assudusu buli omu ku babiri abo be twogedde agenda kufuna kimu kya mukaaga kya maali ya muganda we oba mwannyina oli. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayogedde mu Qur'ani singa omuntu aba alina muganda we nga bagatta nnyina naye muganda we oyo n'abeera nga yaliwo oba mwannyina oyo nga yaliwo ku maali eri nga teyalese mwana talese bakadde be ono muganda we oba mwannyina agenda butereevu n'afunako kimu kya mukaaga katugeze nti singa miliyoni zibadde nkaaga mu byobugagga byonna bwe tubaliiriddemu nga mulimu miliyoni nkaaga buli omu tumugiramu kimu kya mukaaga ono mwannyina n'atwalako 10 n'ono muganda we n'atwalako 10 fa in kaanu akthara min dhalika naye singa babeera bangi okusinga kwomu fahum shurakaa'u fi thuluthi batwale beegatte bonna bagabane kimu kyakusatu ky'emiliyoni nkaaga ziba 2 miliyoni 2 bwe babeera basukkawo nga basukka kumu bali bannyina bangi oba baganda be bangi naye nga bagatta nnyaabwe akagambo bagatta nnyaabwe mu aya eno kakulu kubanga muganda weeriyo gwe mugatta kitaawo yekka waliwo gwe mugatta taata ne maama waliwo gwe mugatta nnyoko yekka wano mugatta nnyammwe yekka Allah wano bw'ayogerako bw'abanga walese omu bweyajja kufuna kimu kya mukaaga oba walese ne mwannyoko oba ne muganda wo buli omu kimu kya mukaaga naye abo abagenda okusikira baba basukkaku omu balina kubeera nga bafuna asulusu kimu kyakusatu ku bugagga bwo ne bakigabana bonna wamu. Tugambye nti nno kimu kyakusatu ky'enkaaga ziba miliyoni mmeka? Ziba miliyoni 2 ezo ze tubawa singa bwe ziba tubaliriddemu mu bugagga bwo ne bagenda bazigabana mu ngeri yaabwe
ba'di wasiyatin oluvannyuma lw'ekiraamo yuusa biha aw dayn ekiba kikoleddwa omufu oba ebbanja. Allah subhanahu wa ta'ala buli lwaba amaliriza aya ey'abaana bwe yagambye, ey'abafumbo bw'agambye, ey'omuntu afudde nga kalaala bw'atyo bw'agambye, asikirwa ab'eŋŋanda. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye musooke muggyemu amabanja oba musooke mubanje ssente muzigatte wamu oluvannyuma tulyoke tugabane tutunuulire ekiraamu ky'omufu. Singa kiba tekyasukka kimu kyakusatu kya bugagga bwe mulina okutuukiriza ekiraamu ekyo. Naye bwe kiba kyasukka ekimu kyokusatu Allah kyagambye nti bwe mubeera nga mugaba emmaali musooke mutuukirize ekiraamu n'amabanja. Ghayra mudarrin, Allah subhanahu wa ta'ala agamba si kirungi wabeerewo okukosa ekiraamu ate si kirungi wabeerewo okukosa mu ngeri ya byamabanja. Oleka okukosa omusika yenna. Allah subhanahu wa ta'ala eriyo omuntu ayinza okujja n'abeera ng'akosa ekiraamu ekyo olw'obutayagaliza bantu bali kufuna maali, n'alyoka agamba nti omufu mubanja naye nga mu butuufu tamubanja wabula ayagala kufiiriza bali ababadde bagenda okufuna emigabo gyabwe. Ghayra mudarrin, si kirungi wabeerewo okukosa abasika, okukosa omusika yenna. Si kirungi wabeerewo okukosa omusika yenna. Allah subhanahu wa ta'ala takyagala ogende weeteekewo nti mmanja basobole okuwa ebyobugagga byabali abagenda okusika nga tobibaagaliza olw'ensaalwa. Si kirungi wabeerewo okukosa omusika yenna, omuntu okuva ebbali ng'ayagala okukosa omuntu yenna agenda okufuna ku maali kuli. Ate si kirungi era wabeerewo okukosa ekiraamu ekibeere nga ekiraamu nakyo kiyinza okubeera nga kijja kukosa abasika. Singa kiraamu kyaffe tumala netukikebera ng'omufu yasusse ekimu kyokusatu ky'emmaali eyo gy'alina okulaama, kuba tebamukkiriza kulaama kusukka kimu kyakusatu, bw'asukka ekimu kyokusatu tulina okubeera nga tunyigiriza ne tugamba nti nedda ako akasusse ku kimu ekyokusatu kagenda kukosa. Allah kyagambye ghayra mudarrin, nti weetaagawo okubeerawo okukosa basika mu ngeri yonna. Si kubeera ng'obakosa mu ngeri ya bbanja ng'obanja ebitaliyo osobola okukosa abasika. Ate si kirungi naawe omufwalaama kubeera ng'ekiraamu tekisusse ekimu kyokusatu, kubanga okusukka ekimu kyokusatu kugenda kukosa abasika abo. Twalabye ekyokulabirako nti singa miliyoni zibeera nga omwana Adamu obugagga bwe tububaliddemu miliyoni 3 bwonna bw'aba alese okuba kyakulabirako, si kirungi olaame kusukka miliyoni emu nti bagisaddaakira ab'ebweru mu kiraamu kyo. Nedda, olina kubeera kwansi wa miliyoni oba miliyoni eyo emu mwokolere ekiraamu kyo ng'olaamira ab'ebweru. Naye singa obeera osusse ku miliyoni emu olwo obeera nga mudarrin, ogenda kukosa abasika abo. Si kirungi ekiraamu kyoba ebbanja wabeerewo ebbanja erikosa abasika oba ekiraamu okubeera nga kisukka ekimu kyokusatu ne kikosa abasika. Ensonga ezo tuziddiŋŋana olw'obukulu bwazo kubanga wano mateeka Allah subhanahu wa ta'ala ge yakozesa ate nga galimu okubala, nammwe okubala mukumanyi embeera zaako bintu byakuddiŋŋana. Wasiyatan min Allah, Allah ebyo byabalaamira mubeere nga mubituukiriza nga bwabirambuludde. Ku sayidi y'abaana mukitegedde, ku sayidi y'abafumbo mukitegedde, ku sayidi y'ab'eŋŋanda mukitegedde. Wallahu alimun halimun, Allah mumanyi ate wakisa. Allah subhanahu wa ta'ala تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله ezo z'ensalo za Allah wasalidde okwo kwe kulamula kwe bwalamudde. Waman yuti llaha wa rasulahu, omuntu aligondera Allah n'omubaka nakkiriza emmaali ye ne bagigabanga bwe yalagira mu Qur'ani muno. Yudkhiluhu jannatin, alimuyingiza ejjanaaze tajiri ezikulukutira min tahtiha al anhaaru, wansi waazo emigga. Khalidina fiha, abantu abo bagenda kubeera mu jjanaaze emirembe n'emirembe. Dhalika huwa al-fawzu al-azim, kuno kuliba kwesiima kunene, kuliba kwesiima okunene nnyo. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
ومن يعص الله ورسوله نيوم تواجمر الله نمبك ونعبيران جمالي يوبسكت جغبين الله واجغبين نعبيران يا غريغبي ومغبنين شبا مبارو يوغم مجزغابا فوكروبي بكابا بلجو نوجمر مبكا نوجمر الله سبحانه وتعالى بنوغبان غبورا بمجزغو يتعدى حدوده نوبوك سلزا الله غبادا من تياوزين سلزين ويستجدا ووايو جدين uyo muntu asukka n'azanyira mu maali y'obusika n'alowooza nti aligisikiza abantu be nga ye bw'alowooza idkhilhu naaran yerinda okumuyingiza omuliro khalidan fiiha mwalibeera emirembe n'emirembe walahu adhabun muhiinun ng'atuusibwako ekibonerezo ekimulaga nti wa wansi era kimunyoomesa olw'okuziimula amateeka ga Allah. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الله سبحانه وتعالى قام واللاتي أجندكم سنغا إندلا atugamba nti wallati abakyala abo yaatina alfahishata ababeera bakoze ekikolwa eky'obwenzi min nisaikum nga bakyala bamumwe abakkiriza fastashhidu alayhinna 4 minkum muleetenga ku kikolwa ekyo abakirumiriza nga abajulizi bananga nabo bamumwe bakkiriza nga mmwe balina okubeera nga abajulizi bana ku kikolwa ekyo kimubeera mulumirizaako abakyala abo nga nabo minkum bamumwe si bantu ba ddiini ndala nshahidu singa abajulizi bana ddala bajulira ne bagamba nti omukyala oyo twamusanze ayenda ne bawa obujulizi obwannamaddala ng'eddiini beebulambulula ddala ekyo nekikakata nti omukyala yabadde mu bwenzi fa amsikuhunna fil buyuti mubasibire mu makomera mubasibire mu mayumba gaabwe aya eno bwe yakkira balinga babasibira mu mayumba agaalinga amakomera gamba nti oba gaalinga kugombolola ogambe nti oba gaalinga wa mwami mubasibire mu kkomera eyo mu mayumba hatta okutuusa yatawaffahunna almautu Allah lwali battira eyo mu makomera. Allah subhanahu wa ta'ala ero lyetteeka eryasooka ng'ekibonerezo ky'obwenzi ku sayidi ey'abakyala kyalinga kubasibira mu mayumba oba mu makomera ku mulembe guno ne bakusiba obulamu bwo bwonna paka Allah lwali kuttira eyo mu kkomera gye bakusibidde au oba si ekyo yaj'ala Allahu lahunna sabila mugira mubatiika mu makomera eyo oba si ekyo Allah ajja kubateerawo ekkubo eddala abawo okulamula okutali kuno kuliwo olwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala ero lyetteeka lyasooka okuteeka ku bakyala abenzi eryali nti omukyala yenna aliko obujulizi ew'abantu abaana ne bamulumiriza nti yayenze yalinga kukomera ery'okumusiba paka kufiirayo okutuusa nga balindirira Allah ateekewo ekkubo eddala eritali eryo. Era bwe lyajja ekkubo eddala nabbi sallama n'agamba sahaba na kino mukijje ku nze lino lyekkubo eddala Allah lyateereddwa abakyala abenzi ababeera nga baana bato nga tebafumbirwangako kibooko 10 n'okubeera nga bawawaŋŋungusi bw'omwaka mulambo okubajja mu kitundu ekyo ate abakulu n'abakulu nga bafumbirwako ne babeera bakwatibwa mu kikolwa eky'obwenzi abo bo balina okubeera nga bakubwa amayinja. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo etteeka liri n'alisangulawo ery'okubasibira mu mayumba okutuusa okufa n'abateerawo ekkubo eddala lyakubakuba mayinja mpaka kufa abavubuka abatannafumbirwa oba batannawasa bo bakubwa kibooko 10 n'okubajja mu kitundu omwo omwaka mulamba nga bafunyeeko lwe bafuumira. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان abaami ate abo abaami be mukwatidde mu kikolwa ky'obwenzi nga balina abakyala kati bba abaami ku ssaawa eno abakyala bawedde baami be tugenda okulamula ya'tiyaaniha babeera nga be bakoze ekikolwa ky'obwenzi minkum nga bamumwe bakkiriza fa aadhuuhuma mubatulugunye fa intaaba bwe mulabanga bafunye okwenenya wa aslaha ne babeera nga bafunye
okweddamu ne balongoosa empisa eyo ne bagireka fa'aridu anhuma abaami abo mubaleke nga bwe bateredde abaami abo mubaveeko eyali enkola eyasookawo ey'okubakuba amayinja tennaba kubeera ng'ereetebwa nga bwe tulabye wali. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abaalinga mu budde obwo nga bakoze ekikolwa eky'obwenzi baatulugunyizibwanga okutuusa nga bamaze okulaba bano ababatulugunya abakulu nti kati bamaze okweddako ne babeera nga baliseeyo empisa eyo. N'agamba nti bemulabanga nga beenenye ne babeera nga balongoose nga batandise okweyisa ng'abantu mubalekanga. Ekyo kyekyalingawo ebiseera ebyo. Inna Allaha kaana tawwaban rahima, kubanga Allah akkiriza abeenenya bwe mulaba beenenyeza mubaleke ate musaasiza ajja kubasaasira. Naye oluvannyuma